tutambulemu babiri nve wano nga ngenda nga 15,500 paka we natuukira Maganjo sente ezo zinaaba mmeka so nti ebyo oluusi bitusoomooza n'ojavunibwa oluusi olw'obutabaamu na 10 ne bakwiwala nka talina kyatugamba bukyanga agenda tatuwangayo yadde 10 ne bakuyita ku fundraising ne fundraising abantu ne bawaayo 5 ne bawaayo akakadde naye nga munange olina emitwalo gye5 Meeya nojja na bigambo nonyonnyola era okunyonnyolako okwo abakulabyemu embavu ne bakulabamu abatakulabyemu mbavu ne bakola ki ne bakuleka kubanga ne bookera ku makya n'ogamba obbe kiki kyogenda okubba gwe atazaalibwa ng'oli mubbi naye bw'obanga ddala wayingira ekintu ng'olina okulumirirwa kw'ekitundu osobola okukola ebintu ne bikyuka era tobulamu bantu bagamba munange weebale kino wakikoze weebale kino wakikoze naye wano wabulamu kubanga oyo aba ategeera lwaki wajja mu bukulembeze ate n'oyo atannaba kumanya lwaki wajja mu bukulembeze naye omuwaamu akaseera katono atuuka ekiseera n'amanya ti omukulembeze alina kukola bwati neki ne bwati naye nga si bwe buweereza obwangu buweereza bwa kusoomoozebwa ti omuntu ne bwakuyita buyisi ku mukolo n'otolabika kimumala okunyiiga okana munnyonnyola munaino nabadde mulwadde nga tayagala nakumanya oba wabadde mulwadde nga tayagala nakumanya ti oba wabadde mulwadde nti ne bwemugamba munnange nombikidde naye naffe eka twafiiriddwa ayinza okukugaago sooka okole ku nsonga zange kirungi goliwo kirungi oli wuwo naye ngaate munnange naawe olinawo obuvunanyizibwa obulala obukola ki okutwala naye okuyitibwa kwa Katonda bwe kutyo bwe kutambula. Meeya twali tutandika wagenze nonga nti DP bisebe yaliwo era naawe mu kujja kwe C5 ku district wajira mu DP kiki ekyakujja mu DP ate nonga akanzimu kiki ekyanzijayo nonga nti katika nyingire ogenda na kiriwo saawa eyo nga boga nti DP ebiseera ebyo yali muliro kati ogambye nupo saa kati yeyina muliro olagira nga tuulya ndi ati MK yayina omuliro nga nayo dduka njagala kwogerera ekibiina kyange ekya National Unity Platform ebigendererwa bikirina okusookera ddala ebyokutwala obukulembeze bw'eggwanga kimmala ekyo kimmala ng'omuvubuka ow'omulembe guno okukigoberera ate n'okukikolerera batugamba nti waliko omukulu w'ebifaananyi ate nga nakunyumiriza emirimu gyenkoze oseka emirimu gyenkoze nga nagikunyumiriza oseka ate lwaki banseka abamu bawakana n'okuwakana bawakana n'okuwakana ebifaananyi wabikubirawa nze gwolaba nalina omudaala ku mabanda awo ng'akatale katandika ogwa omudaala mu katale nga gwaki mwami Sempeebwa ajja agoba abasuubuzi ku lw'essemutaawo basuubuzi abo boolaba si bangu baalinga batundira ku lw'essemuto nga lwa ttaka bwe baala emmere Sempeebwa awaayo polotize waggulu awagamba kakati nsazeewo mwenna mwambuke abasuubuzi bagaana jjukira awaka waffe nga bwalinaanya akatale nga tufuna kalitunsi waffe waka nze omu ku baakwata emidaala nesimanyi yagutwala naye nkuba omudaala nze saatunda na mutunde nkuba emudaala nga sirina yadde omulengo gwa lumonde naye nga nkutte space nina nina omudaala naye bwe mmala okukayingiramu mu vaka yange eya senior 6 ntandika okusuubula engatto ntandika okusuubula engatto ntandika okugenda mu butale eyo nga bukansaze naye ng'ogenda mu katale tomanyi nawe bitandikira gwe butuuka okwala emaali bakuwa eri munda lumu nagenda ebusiikiri navayo nga situnze yadde ngatteemu naye nga ate nina okusasula emmotoka n'ekifo we twakoledde naye nga ne ssente siina kyekyo kyenakola bwe natuuka ku mabanda awo baga muteekaawo omugugu mugukuuma enzije n'enziruka ewamaama niganyamba ompeyo 3,000 mukazi wattu n'azikwata n'azimpa nengenda nensasula abaatisse omugugu
emigugu bagyetikiranga nusu 2 byonna awamu kutereka bikinga 13 ziggwawo nagenda situnze eyo naye nga tenina okwewola nteekewo kuba obutale ne mbubeeramu nenzija ne tuvugako ku boda okulese muto ninawo n'ennamba stage eyo y'okulese muto tonnagitunda sisobola kugitunda era mpitawo ne mbagamba mmwe no muli wano nenze ndi memba ku stage eno tuddayo ku bifaananyi nzija nkubalira emirimu nzijaawo embeerawo ko naye nga banjeregana nga kalera bakitawo yakeeranga kwetikka wano oyambadde uniform enjeru eya Royal College olinnya mmotoka osomera Kampala kati tuli wano naawe olwo nno wendi naye nga nina ne degree yange tubeerawo ne tukuba olwali nenvaawo ate nenzija mu musenyu netandika okuvuga emmotoka ezo naye nga amaanyi gagatikka nali sigayina ebintu ebimu Katonda beyampa bwe obunafu nga wamalayo producer wange Robert bw'oyinza okunteeka mu kutikka emmotoka nga sibisobola era nga nyinza okulabira ddala ennaku ekyasinze tubeeraawo ate nayo life teyatambula tugendako mu kutetenkanya mu bulooka mu bitundu by'ennasse era bw'ogenda mu nasse abamu bamanyi emirimu egyo egy'okupatikana bulooka wazikubako obuuza omuvuka kubunafu waliko ndoza wakubanga katiba kamu kakusomba busombi ssubi kummala okuggwamu naye era nga nkozesaamu ku ssente naye nga ziba ntono kuba siziina ng'oyinza ogamba mwana gakatinze kankube gwe oleeta amazzi naye n'okuleeta obuleesa amazzi nga mutuufu emirimu egyo egy'amaanyi nga tetwagikuliramu naye nga nina ekintu kimu mu nsi nga nze njagala kuba mugagga nina okuba ne ssente saagala kufa ebya olwo nsomire bannange ku kampasi bagenze mu bulamu obulala nina mukwano gwange taata we yali musirikale andeeterako ku ddiiro ey'okuyingira amagye naye bwe nabala kibooko eziriyo yakanda kunninda ku makya saalabika kibooko kyeri muganda wange naye tuvaawo awo kolako kampuni y'ebifaananyi Right Video era ezo kamera nzimanyi bulungi nzimanyi bulungi kwatako emikolo nga gijo nembivaamu kiki ekyakwaliza okuva mu bifaananyi nga ndaba nti nina muganda wange kyakuwa bimazemu kumpi emyaka 3 ensi bwetyo bwetambula buli omu otetenkanya paka woonoonya woosambira akagi ebyo byonna nno nabivaamu ate nenzirayo mu busomesa full swing gyonna gyenkubalidde nagivaamu jugenda nava mu busomesa nenjiyingira ate nenva mu busomesa nenzirayo gino gyonna gyonna egy'okupatikana njiyingira nziruse mu busomesa ate nenva mu busomesa nenva mu gino gyonna gyonna egy'okupatikana nenzira mu busomesa mu busomesa gyenva nenyingira politics nenyingira politics okuva olwo mwetuweerereza paka ate bwe nakomawo mu busomesa kuba kati ndi masomero gange ntambuza emirimu gyange egyenjawulo olowooza obunafusi bwe bwagoba emirimu giri nojjawo ne wali akaweweevu kyenazuula si kuba namaanyi kubanga era nina be nalimu nabo bakyalimu ate nga bba amaanyi balina maki mangi ekisinga okuba ekikulu kwe kumanya olugende woolagawa era oyagala ki benali nabo mu mirimu egyo gyonna gye bali era bakyali bange era obatuuka ne Kasiriivu yeggwe omugamba yenze nina abaana abamu be nasomesa omwali ku bukedde okwo bukedde radio kusanganaga nayesikiriza nti yeggwe omugamba yenze ng'ozza okukola kosyo nagamba yenze gwe wakipamba nabo temugamba yenze kubanga mu nsi ekintu tolina kubeera awo noonya gumutima gwo oyagala ki ate era n'okwezuula kiki kyosobola so kati nzikiriza nti mu bulamu obwongo bw'obugattagatta osobola okugattagatta n'ofuuka ow'omugaso ogusingawo yadde ne wali oba wa mugaso naye ow'omugaso ogusingawo kyova olaba gye nze tewali mbeera esobola kuntiisa era omuntu omusanga nagamba gwe tukulinze tunakulaba tewali mbeera esobola kuntiisa kubanga buli mulimu ngukozeeko ate ngusobola ate ngewaffe tetwali bubi nnyo tetwali bubi nnyo tetwali bubi nnyo gayinza okuba tegaali g'amaanyi naye nze nasobola okuvaayo ate nengenda mu kibuga nensomera ku magezi gange kitegeeza nagalingamu naye nga nange ate siri bubi okuva watula mu ntebe ya Meeya
biki byokoledde Bannagombe? Okusookera ddala tutaddewo enkyukakyuka erabika eri ekikola obi nti abakwata amawulire temukwata documentaries za bitundu mu mubeera naye njagala okubasaba mu kitwalenga ng'ezimu ku projects zammwe nti buli kisanja mukwatenga documentaries ezimu ezo muzitereke yadde tuba tetubawadde ssente kuba mukola omulimu munene naye ate tetubasasula nga bwe tulina bakolaki basasula bw'otunuulira ekitundu kino twalina amakubo nga tegagatta naye tugezezzaako okulaba nga at least tugaggula okufaanana ekifaananyi ky'amakubo yadde nago siga malungi kuba tetunatuuka ku salikola first class maramu nti oluguudo lwosanga nga baaluyiye ebiyinjayinja ng'enkuba ne bwetonnya teruseerera awo tetunatuukawo era kinnumya obwongo nga mukoze oluguudo myezi 6 ne lunaaba nogamba yi tutadde wano ssente tutadde wano obudde naye laba ebivuddemu so ekyo tusobodde okuba nga tukola amakubo agaki amakubo ag'enjawulo mu kitundu kino eky'Eggombe wakati bw'otunulira Galamba Jagala kilometers 9 n'ekitundu kati osobola okuvuga bulungi bw'otunulira olutujja ku Semuto gatta ku headquarter project egendako Collins naye tumukola mu phases bw'otunulira twalina okusoomoozebwa okunene era abasinga muyinza okuba mwali temukuteeka ku maaso naye nzijukira lumu mwannyinaze Nanvuma yakolako story eyo n'akavalinga ekitebe kya Gombe nga bwe kifaanana headquarter yaffe yali terabika bulungi nakati naye ebimu ku bye twasoosowaza nga twakajja kwe kuteekawo headquarter era ebimu ku bimpa essanyu nti bye twalengezanga abantu ekimu twakituukako twasobola okugula ettaka kugenda ekitebe ekemu ne decimals 3 ate nga kirinaanye awo wennyini ekitebe ekirindoza mita ziringanga 10 kyafaayo kubanga bukyanga tubeerawo ndowooza omulembe gwaffe gwe gusobodde okukikola naye okimanyi ebya Uganda bakunyumyako ng'ogenze essaawa zino tuyinza obutakola mawulire naye nkakasa oluvannyuma lw'ekiseera omuntu alituddira mu bigere alina okuzitowa ennyo okukola ebyafaayo ate byetukoze yadde ate tetulina kwewaanira ku bannayuganda kubanga ekyo kitono nnyo ku bantu baffe omusolo gwe bawa tetuguvulanyizibwako direct naye abantu baffe bawa ssente nnyingi temirundi egisinga services zetubawa ziyinza obutenkanankana musolo gwe bakola ki gwe bawa naffe bituluma ng'abakulembeze naye tetubiinaako maanyi tupulaningira obwo obutono bwe baleese yadde oluusi baba tebabuleese mu budde naye ekyo tusobodde okituukako n'okusobola okulaba nga tuteekateeka ebibuga yaffe yadde okusoomoozebwa ku gazi okusoomoozebwa kubeera okugazi nti weesanga division ennamba nga terina katale kaayo obutale bwonna bwolaba bw'abantu wabula tujja ne tuwaamu amagezi nti munnange wano mwegotte ssente mulina ttooyi naye nga tetulina katale kaffe nga kanso so kati bwe tubeera nga tetulina kintu kyaffe n'okuteekateeka tekuba kwangu tuweesanga nga akatale ttooyi ejjudde naye nga tosobola kuzimbawo toilet okutuusa nga bano bannannyini ttaka bannannyini katale bakuwadde ebbaluwa ekkiriza nti zimbawo ki toilet ate abantu baffe gavumenti oba bakyawankyawo bw'otuuka nga bagamba wooweewu naagenda okubba ettaka ne basubwa ttooyi naye ng'ate nammwe emikono misibe tosobola tuteekawo purojekiti ya gavumenti nga tewali bwaki bwannannyini ng'ate kiyinza obutaba kyangu ffe kukwata ssente kugula naddala mu bitundu ebyekibuga nga bw'olabamu abaana kati okunako okusoomoozebwa olaba nga obujama weebuli solution ya toilet naye ng'ate mulina sooka kukkaanya nabannannyini bifo ne babakkiriza kati okwo okusoomoozebwa kuba kw'amaanyi okulala nti tujja mu kanso naye ng'ebigendererwa si bye bimu ate enkiiko zino buli kulonda zigenda zigejja omuntu ajja mu kanso ng'asuubira birala omuntu ajja mu kanso ng'emyaka 5 ekyamazima tegimumala kuyiga nkola ya kanso ebimu ku bye neebaza nti nze nasooka nenkiikako ku lukiiko lwa district nagenda okutuuka eno mu bukulembeze nga at least ku 16 ngiyina eya councils bwe zikola ki
ezitambula kakati ganaana ogayigira ku mulimu nga chairman era ng'omuyizi omulungi nkakasa tebibuuzo nabiyita dda nsigadde kubisomesa busomesa so okwo kusoomozebwa kwe kuli nti weesanga ng'olukiiko lwe mwandituulidde essaawa 2 lugenda kumala olunaku lulamba ate lumala olunaku lulamba buzibe nga teruwedde naye nga lwandituulidde essaawa mmeka nga tebiwedde 2 bumala okuva muka naye kati gweobadde ofaaki timbadde nina okusottamu buuza ye ensonga lwaki tewalinze nga kanso tenakola ki tenatuula naye ne muddamu ne munyumyanga bakyali ne mutambula naye neebaza nti okuseeseetuka kugenze kujja nti abantu baffe bangi bwe bategedde omukiise yandifaananya atya. Kati ebbanga lino lisigaddeyo ery'ekisanja kyammwe okuggwako bannagombe basuubire biki? Tetulina bbanga lisigaddeyo okusinziira mu nteekateeka yaffe. Tetulina bbanga lisigaddeyo. Tugamba ekisanja okufundikira. Ekisanja kisobola okufundikira naye tuteekateeka bintu bya buwangaazi. Kuba kati bwe nkugamba nti tumaze okugula ettaka ekiddako kuzimba teriyo purojekiti ya gavumenti gye bagenda kuzimbira mu lunaku lumu oba mu mwaka gumu. So ebbanga erisigaddeyo ligenda nyiza okugamba nti erisigaddeyo tetulimanyi nti lyerino naye buli kye tukola nga tumanyi weetuli. Ekizibu kya Uganda kwe kutandika okukola ng'omanyi ogenda. Omuntu yenna akola nga amanyi agenda n'okwonoona akola ki? Ayonoona. So buli kye tukola nga tukkiriza nti tukolera division eyaffe. Ensonga lwaki nti bw'ombuuza erisigaddeyo siriraba. Tulina bbanga lisigaddeyo kubanga weetuli. Lwaki tugamba nti weetuli oba wendi byempeereza byebi by'abannagombe. Nze ng'omu okuba nti ekiseera kituuka ne sibaawo tekitegeeza nti emirimu girina okukola ki? Girina okuyimirira. Nina okukkiriza nti emyaka 10 okuva kati division yaffe ejja kuba ndala nnyo okusinziira bwe tutambudde emyaka 3 gikola ki? Ekisooka. Meeya, ebbanga nga ffe abamawulire bye tukavalingidde kanso y'eggombe tulabye ng'okulwanagana kubeeramu nnyo n'okusika omuguwa. Kiki ekiri awo? Bakansala be b'ekiboggwe oba kanso yennyini etali nteeketeeke? Kakati kiri emirundi ebiri simanyi era njagala kufuna obudde njogereko ne bakama bamu ba editors ba stations waggulu eyo nga kanso buli kamera lwezijja content w'oyo by'obutakkaanya gumutwala si wano wokka. Ate nammwe sibanenya nti oba oli awo ababawa space yeyo gye bakola ki? Watoyiza kuŋŋamba omuntu omukulu nga Meeya azze n'ayogerera essaawa 2 naye mu byayogedde essaawa 2 no capturing omuntu eyakasusa ekikopo ng'ebyessaawa 2 tobikoze eki? Tobijje. Naye sibanenya nti n'ababawa space yeyo space gye bakola ki? Gye balwa. Ate nammwe mulina okusigala mu mulimu naye kyabulabe eri amawulire nti wekibeera ekyabulabe eri amawulire nti naffe tutuuka ekya netugamba naye yes olese kamera naye ogenda tutwala content ki? Bweweebuuze emirimu egyo gyonna gikolebwa gitya nga abantu babeera balwana. Wano mu Buganda kyomanya olukiiko lumu lwokka jjajja wange lwe yaŋŋamba lwe batalwanira mu lukiiko lwa Kabaka lwokka. Naye enkiiko ezisigadde buli omu ajja na bwongo bwe, buli omu ajja yalidde bibye, buli omu ajja yanywedde bibye era basobola okukola kyonna kye baagala. Naye olukiiko lumu olwa Kabaka gwali owuliddeyo alwana? Naye kakyogaa mu Uganda kanso yalwanya ago mawulire agusi mawulire era jangu olaba ab'egindi bw'oba omaliza jangu olaba ab'egindi kubanga abantu bakiikirirwa abantu ab'enjawulo n'enkwata y'ebintu yaki yanjawulo. So obutakkaanya bubaawo naye mu bufumbo bwonna obutakkaanya ne bwe bubaawo naye nga famire ezadde abaana baweeredde abaana bafumbizza abaana
tetutunuulira butakkaanya bwali mu famire tutunuulira birungi famire eyo byekoze eki byetuuseeko. So njagala okugamba nti ewange obutakkaanya sibutwala nga kikulu kubanga tebuliiko nsonga. Ntunuulira birungi kanso yange byekoze mu myaka gino ebiri n'ekitundu ekikoze eki. Kanso eyayisa okugula ekitebe kya division oyinza okugamba mbi kanso erimye enguudo mbi kakati abantu ssekinnoomu situbavunaanyizibwako ekitongole ekiramba situsobola kinafuyiza ku muntu ku muntu ssekinnoomu nga naffe bwotatunenya nti ebise bisinga amawulire omuntu bw'aluma embwa gaba mawulire n'embwa bw'eruma omuntu tegaba mawulire taali mu byonna nawuliddeko nti wakoze enkyukakyuka mu kakiikoko. Enkyukakyuka zino muzikola nga mulina kye mulengedde mu maaso oba batandika okuba nga tebakyabawuliriza n'osalawo oteekewo enkyukakyuka eyo kuba nawuliddeko nti deputy Meeya oyo ali ttale waliwo omupyali kakati etteeka likuwa obuyinza okulonda kabineti. Ekyomukisa kye nnina nti abantu bonna bempeereza nabo abasinga naba mentoring abasinga naba mentoring era oluusi olaba ekisinga obbayombya kale oyo yeya mentoringa abantu bange ntuula nabo nemba mentoringa ebyobufuzi bitambula biti. Ffe tutuula ne tukkaanya bwe twali tugabana oba mpa ebifo bya executive ebyasooka abantu bange naba briefing gwe oli wano emyaka bwegiti gwe oli wano emyaka bwegiti onoomaliriza ne munnajja kujja akole ki akwate. Era kyova olaba nti tewali kukaayana kwonna wadde onnyombesa wano lwaki tewatuyise kubanga kyali tekikola mawulire tewaaliwo olutalo lwonna nti weetaaga kamera ogamba munno nti ono kajja akole ki aweereze. Omanye oluusi ebintu biba byangu naye omusaakanyi yayonoona ebintu bye. So njagala okutegeeza nti abantu baffe tuweerereza wamu kababe yavuddeko kwaba abaliko era bw'obasanga oyinza noga naye kati Meeya bano abantu abakola atya okubanga bakwatagana bamanyi lwaki twajja mu buyinza ate bamanyi nti tuli mu buyinza nga tulina ekirooto ekinene ekyokukyusa ekitundu kyaffe mwe tukulemberera ate n'okuwa ekyobukulembeze obulungi. So ekirooto ekinene ekyo kisinga obutonotono buno bwe wandisanze nga twekubirako kubanga kati naawe eshafu wagitegedde wayise n'ewiiki tewafuna yadde olugambo yadde oluyombo yadde kiki awo n'olina okukungiriza n'otendereza enkwata gye tukwatamu ki ebintu yadde kaluuma nti bannange wandibaawo kino ze natuuka ne mu kanso nga tebamanyi nakyendeeta naye wakati mu kwogera awo ne kijja ate n'ababaddeko ne bajja ne beebaza bannaabwe era tutambuza bulungi emiki tutambuza bulungi emirimu. Nze nandisuubidde nti ekintu ekyo tukirabeko ne waggulu ku ggwanga naye ate already ffe okirabyeko mu kibiina kyaffe nti wonayo bompuuga bwe yavaako nayo bwesenyonyi n'akwata era olabanga batambuza bulungi emiki emirimu. So tuli kyakulabirako eri eggwanga lino. Ekibbattaka mu Gombe nga kiyitiridde kakati ekibbattaka abalibba mu bamanyi abalibba mu bakola ki tetubamanyi mubamanyi. Gombe ekizibu ekisingamu kibbattaka. Fuutula omuntu n'ayingira poliisi fuutula omuntu n'ayingira ofiisi y'omunene n'osanga ekyalo baakisazeeko ab'ebijambiya ab'emiggo go basazeeko ekyalo naye n'otuuka n'obuuza naye kakati bano abantu ababega buli ayitawo mu ggwanga lyonna bakyoga tebamanyi bantu abo naye nga jjukira gw'okulira security bigambo ebiwandiiko bwe bigamba nti gw'okulira ki naye nga bigambo bigandiiko bigamba kye yagwe head of security
naye basobola n'okugyawo police post ne bagattawo ne bazigattagatta naawe n'omanya luvannyuma nti police post bagigyewo ne bagattako naye nti olw'okuba nti kuno kwe tuwangaalira tukola obuvunaanyizibwa bwaffe ne tubuulira abantu baffe ate ne tubagayidinga ki ekyokukola mu budde ki so okukibba ttaka kwe kumukusoomoozebwa kwe tulina mu kitundu kino neera njala kusaba bakadde baffe beetereeze bakadde baffe beetereeze ab'ebyokwerinda ofiisi z'aba RDCs ab'amakooti gye batwala abantu abo najjako olumu omukadde mu kooti nga ekyamazima ekibanja kikye naye bamutaddeko omusango gwa trespass nga bamututte bamusalidde agenze ebuwaamu nini ngamba magistrate ningana yeerinda okusinziira gwe boolaba sinaariyo eno ddala olaba omuntu ono yasaalimbidde awatali wamu bwegamba ejo sinaye nagamba mubutuufu wawo fayiro ze baleeta wano ng'olaba zirimu ebikola ki ebirumira so ebyo ebitongole singa bineetereeza ne families zeetereeze kubanga enkaayana ezo tezigwa bugwi ogenda okunoonyereza nga eyatunze musika eyatunze maama eyatunze mwana enkaayana ezo ziva mu famire akati bwe ziba mu famire bano abagobi ba ddiiro ne bakozesa ogwo omuwaatwa obbakoonaganya ne basenderamu abantu n'abooluganda omulyo ne gujjiraawo okukakana ng'owulira Kasiriivu bamusazeeko ogenda owulira Kakerenge bamusazeeko kati tulina ettaka ly'abazamati Kakerenge buli lunaku enkaayana ziri eyo naye eggwanga lino okutwaliza wamu era lyetaaga okusabira bingi bye tusobola okukola naye ate bingi ebitali mu busobozi bwaffe nga basentebe b'amagombolo wavaayo n'ekiteeso n'osaba bannaggombe naddala wali ku kkuba erigenda ku kitebe n'osaba abantu babawe fuuti basobole okugaziya